Abazannyi 20 be beetabe mu kutendekebwa okusoose okwa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes okubadde ku kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole. Uganda Cranes eri mu kwetegekera mpaka za kusunsulamu amawanga agagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okutegekebwa e Morocco omwaka ogujja. Joseph Paul Put, omutendesi wa Uganda Cranes, agamba omupiira gwa South Africa tegugenda kubeera mwangu, wabula bagwagalamu obubonero busatu basobole okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo. What I saw today, at least they had the will. They have been performing well, and I think it's very good for the mentality. But it's very difficult to judge the first training. It's always very, very hard. We have to give the best. Okulaba nga tuyitawo because kyekiroto kya buli omu okugenda mu AFCON. So nange ndi musanyufu and nja kuwaayo kyensobodde. Uganda Cranes egenda kuzzaako kukyalira Congo Brazzaville ku Lwokubiri olujja nga 19. Ate ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga ekya FUFA kikubiriziddwa okuyambako abazannyi abazannyira Uganda Cranes mu myaka egy'ensanvu okusiima bye baakola okutuusa Uganda Cranes ku luzannyo olw'akamalirizo olw'empaka eza Africa Cup of Nations. Bino byogeddwa omutendesi George Nsimbe bw'abadde akulembeddemu abazannyirako KCCA AFC okukyalira ku Abe Nasulu omu ku bazannyirako Uganda Cranes. Asiimye nnyo byonna byonna bye tukoze baganda baffe bamukoledde. Ate ekintu kino twakitandika nga tutandikira Mazinga Peter tutujja kukoma ku bano bokka bokka. Nasulu ow'emyaka 72 nga yazannyirako ttiimu eziwerako wano mu ggwanga n'ebweru, embeera gy'alimu si nnungi olw'obulwadde nga n'ekyokulya awammanta kiwammante. Bano bamudduukiridde n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Njagala ate kuddamu kwebaza nnyo Semaanyi ku bimukoledde ebyo mundeetedde ku famire yange bonna bali baana bange. Kyeneewuunya kwegamba engeri gyali international player tetufunye buyambi bumala. Tutawaana naddala nze ntawaana kunoonya abaana bange tebali bulungi nnyo nti tunaayambagana naye nga tubadde tugezezaako naye munange tetunaba kufuna buyambi kumala. Abel Nasulu yali mu ttiimu ya Uganda Cranes eyazannya omupiira ogw'akamalirizo ne Ghana mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezazannyibwa mu mwaka ogwa 1978.